eno story nga bwe ndi mugikunyumiza bwenti kyemmanyi bw'obanga oli willing ng'osazeewo amazima gonna tugenda gajjayo tugenda tambula paka ku siini tuyingire olabe buli kimu kyonna kyonna okakase nti Kalipiro byayogera ye bw'aba akakasa nti kituufu baamutuma abafu n'abaleeta agenda tutwala eri gye yabajja yabasaza atya booda bwe yabaleeta e Uganda yabatuusizaawa tuli wano bamuwadde emijini gye kati bamuwadde emijini gye mu kufuluma ejjembe lino ekkulu erituwangidde bino ligamba Kalipiro nti mukulu otwala ensawo eyo naye tokkirizibwa kugibikulira mukubo nga tonagituusa weeyina kuwummulira wogenda kutandikanga kufukamira nti bakama bange kati musimbule muleete owulira ye terms and what and condition. Kalipiro yakuba bukubi kigere ng'omuntu afunye essaju yayitamu buyisi naye nze kino nasigala nkiwulidde kati tutuuka ng'ogenda tuuka bombo kalule emotoka neyabika omupiira ogw'emabega nga tulina kukola kuteekako spray omulala tujjeko guno tuteekeko omulala pozi ono wangambye omwami yali luddawa ali nakaseke yessebo kaakati Kalipiro yagalula bugaluzi mukono bwati nampisaako omukono n'akwata baaga najjamu emitwalo eki namutunuulira bwe nti nenyenye omutwe entanajjamu gyaki agenda kugundi ku makanika bajjeko guno omupiira bateekeko omulala nga bamugambe tazijjamu bamugamba kino nkyogera nkiddamu takwata mu nsawo nga tenatuusibwa bwagenda kutandika nti kati wano weewammwe tulira ajjamu sente olwamala ozijjamu n'agenda ne batereeza emmotoka kati aba yakasimbula muganda ye tubadde eri ekigambo kye bagambye tokiwulidde nti ekyaki nti bagambye tokwata mu nsawo nga tonabatuusa nsawo niweerina kunywerera nti gano ge maka gammwe. Kalipiro yanziramu ekigambo kunze naawe zaani nga ne bw'oba ggwe tosobola kuddamu kwogera kigambo kirala agaggawaddemu ng'amaze okugaggawalamu alaba afunye. Tulira kati tutuuka twatuukira ewuwe emmotoka n'esigala wabweru n'ensawo yaffe eri erimu emaali yaffe ne tuyingira mu nju n'andaga ewuwe ng'amazima muli tosaateekamu kintu omukazi n'atakola ki n'atabira kubanga tebyalina kumanyibwa muntu mulala wa wakaawe nga bintu bye nga tuvugawo tutuuka ku 7 wa gayaza tusooka tufuna ennyumba awo yali ya mitwalo 88 kati ennyumba gye twafuna oli omukyala yali musiraamu oba kiki ekyamugira mukadde ako n'atuddiza sente nga tumuwadde emyezi egi n'akwalaze nagamba sikyabawadde ennyumba netwetunula ffenna netusobera buzibu ki tetwamanya wabula kasita twayingira ne tuleeta baaga yekyusizaawo ne lisiiti yali tanagikola n'agamba omwana tokola lisiiti sente zibaddizi ne batuddiza sente netuddamu twasala busazi bwe tuti waliwo ekikampuni kiri awo bw'oba ogenda booti ng'oyisiza kamwesi n'oyambukamu booti katini kati kasozi awo waliwo amayumba agaaliwo gaali ga mitwalo 7 twasanga ndowooza mwalimu bavubuka mukazi kasita twatuko natugamba mulimu abavubuka babadde babeeramu naye baagenda ebintu byabwe mwebiri ffe ne tumugajjamu ebintu byabwe ffe tuyingire n'abuuza ku mwennaani agenda obbeeramu kati ye yawaayo nze ngaera nga bwali mukumbika nti nze nafa yawaayo nze era nange nali siina kyakkola ng'okkiriza nenzikiriza ne nga nze ngenda obbeeramu baddeyo era n'ennamba omukyala landiredi yatwala yange era netugula ebintu twagula kapeti netugula kateni netuteeka mu nnyumba n'akabaafu kubuzaabuza bwe twamala oteeka mu nju n'ebbaaga yaffe netuleeta netutuuzaamu kati omukulu essaawa etuuka ajjemu ziri sente ezibadde zisigaddemu azijjamu amala ozijjamu kuba ekiragiro kyali nti kasita ojjamu ddamu otume okitegeera ng'ajjamu ng'atuma naye nze mu kutuma saaliwo nali wabweru yabikola yekka
Pulira. Kubanga ne wano mu last mu twatuka ku time eyo biraba mu gundi yabi kuba babireeta biri bwere. Oli yali alina birabako nga ye. Nze nalaba luvannyuma nga bamaze okukola ki? Obyambaza. Yatuma we yamala otuma ndowooza mu dakiika 3 ge baalinga bamuwadde nalaba nga tewali nkyukakyuka. Buzibu ki bwe muyina ne Kalipiroman? Obuzibu bwe tulina ne Kalipiroman nze agenda ambika. Mukumbika kwambikamu ebintu byali mukumbikiramu byali bibye nange nga byakyama. Naye kati asazeewo kutandika byasa nga ate tayasanze nzeka ne gye namutwala ali mu kkubayo. Bintu ki ebyo? Ebintu bino Kalipiroman yali anoonya obugagga. Yesebo. Awo noonya atya? Mu kunoonya gye yali anoonyamu obugagga nga bw'ogamba nti ne bwe baŋŋamba nti guli omuti bwe ngutemako kyonna ekinaaba kivuddemu kijja kumpa obugagga. Nsobola okikola. Pulira. Ne mubuuza osobola nti nsobola. Naŋŋamba nze wonna we ntambudde bazze banziba. Konze kale. Kati okunfuna yansanga ebuziga ewa musajja bamuyita King Roberto mu Nigeria. Pulira. Era bw'oba ojjukira mu gundi posti ze za postinga ayina necklace gy'ayambala eya pyramid ng'eriko eriiso mu makati lya kire. Eyo necklace yagiweebwa oyo mu Nigeria naye nga nayo yali mu process ya kujoininga kye naaligambye nti Illuminati. Alright, ebyo media kwe tuli. Mwebale kusubscribinga, kusharinga content waffe. Bakadama baba naffe abali Saudi, abali munsi z'Abarabu mwebale. Ndaba comments. Mweyongera okukomentinga. Ndino mwami ono olwairo gwe tugenda otambula naye. N'emboozi ennene nnyo. Rasta kyekiriwa? Tewali muganda wange. Ogamba otya? Buzibu ki? Amanya n'eddoboozi Ssaalongo Jjajja Galaba nga sooli ow'omutwe ow'ensawo y'omutwe Ssaalongo Galaba owa bulijjo. Ensonga zange empanvu nga zikwata ku mukulu Kalipiro. Buzibu ki era we mbadde ngenda otandikira? Buzibu ki gwe ne Kalipiro? Obuzibu bwange ne Kalipiro wenjogerera nze abasinga bamanyi nti ndi mufu naye nga ndi mulamu. Ng'ekiviirako okubanga mbikibwa tulina olugendo lwe twagendamu nga tutabadde nga tuli abantu babiri nze n'omukulu Kalipiro. We twagenda gye twagenda bayitayo mu Nnongo. So tudeke mabega Kalipiro yani. Omulabi ayinza okuba aguddeko bugwi story tamanyi Kalipiro yani. Omulabi ali mu kulaba program eno ng'oyagala kumanya Kalipiro yani. Kalipiro yoyo gw'owulira aziikula emirambo oba alaalira abafu ba banne oluusi kale ng'embeera y'akasente ekoze eki egaanye. Ye Kalipiro. Ye Kalipiro. Bwe tumanyi nga Kalipiroman. Oba nkuwe n'eri ekika. Tugendera awo bye bamanyi. Essewo. Buzibu ki bwe muyina ne Kalipiroman? Obuzibu bwe tulina ne Kalipiroman nze agenda ambika. Mukumbika kwambikamu ebintu byali mukumbikiramu byali bibye nange nga byakyama. Naye kati asazeewo kutandika byasa nga ate tayasanze nzeka ne gye namutwala ali mu kkubayo. Bintu ki ebyo? Ebintu bino Kalipiroman yali anoonya obugagga. Yesebo. Awo noonya atya? Mu kunoonya gye yali anoonyamu obugagga nga bw'ogamba nti ne bwe baŋŋamba nti guli omuti bwe ngutemako kyonna ekinaaba kivuddemu kijja kumpa obugagga. Nsobola okikola. Pulira. Ne mubuuza osobola nti nsobola. Naŋŋamba nze wonna we ntambudde bazze banziba. Konze kale. Kati okunfuna yansanga ebuziga ewa musajja bamuyita King Roberto mu Nigeria. Pulira. Era bw'oba ojjukira mu gundi posti ze za postinga ayina necklace gy'ayambala eya pyramid ng'eriko eriiso mu makati lya kire. Eyo necklace
yajiweebwa oyo mu Nigeria naye nga nayo yali mu process ya kujoininga kyenaligambye nti Illuminati era nekyalinga yakingira kubanga n'empeta yagifuna era bw'oba olaba nnyo status ze oba videos ze za postinga ayina empeta gy'abadde nga ayambala nga ya gold ng'erina wano pyramid ne wano pyramid then mu makati ng'erimu eriiso ebyo yabifuna ndi naye obuzibu bwa Kalipiro nti tamatira n'ekyo kyaba ayina mukadde ako kiri ekintu ndowooza yalaba nga tekigenda mukolera mangu kati naŋŋamba nti bw'oba oyina awalala ng'omanyi kuba oli omusajja yamugaa gumiikirizaamu tekigenda kukolerawo nga bw'okyagala bw'oba oyagala ekikolerawo waliwo terms and what and condition pulira Kalipiro teyayagala kigumiikiriza naŋŋamba njagala ewalala kati nze nali nnina omuntu wange omulala gwe mmanyi nga ye ne bw'oba ogamba nti leero tugenda enkya tudda mu bondi nga kisoboka Kalipiro nga ŋŋamba ntwala eyo nga mutwala bwe twatuuka nga boogerezeganya n'omusajja kubanga oli omusajja nina omuntu gwe nasooka otwalayo kwe nalindabira pulira nga ŋŋamba nti sisobola gamba nti takola kubanga ono gwe natwalayo yamukolera kiki kye yali akola ki kye yali agala era kati ali bulungi lwakuba nti Abudu nga bwe tuli bwe tuti ffenna nyinza okukolera kye nkukoledde ate nze ne nfuuka tractor nti ndogoyi sina ndogoyi ti tractor ejja kujja erime luno oluguudo emala erunyigenyige bwe lumala okuggwa teri asobola kuddamu jjikiriza kukola ki kuyitamu ejja ddwonoona kati nze ndabika kye nafuuka kw'oli omusajja Kalipiro kaakati bwe twamala otuuka ew'oli omusajja oba mwogera erinnya Omunigeria tumaliriza process yewedde alabye nga tekigenda muwa mangu ekyakibuuseemu era n'empeta n'agizaayo n'asigaza bracelet nga mutwale ew'oli omusajja bwe twatuuka eri nga batuula ng'amunnyonnyola kimu ku kimu ng'asooka musomesa emitendera egirimu ekyo kyali mu kwagala saawa zino pulira n'amugamba onaamalako nti nja kumalako ng'amugamba ebbeeyi nti tulinawo ekyesente bweziti tulinawo ekyesente bweziti oyagala kiriwa n'asaba ekinene ekiriwa ekyo kye yasaba eky'okumuweereza omujinni tufumite emboozi kaakati bwe yamala okukkaanya nakyo nga aleeta ezo ze baamusabye awo wennyini tetwadda Kampala nti oba nti azireseeyo bamusaba meka yamusaba miliyoni zaalinya kitundu yali aziina kubanga twajja mu mmotoka ng'eri mu miliyoni 27 ye yajja ali ready pulira bwe baamaliriza ng'amuwadde akasente n'atuwa ennaku zaali ezo ng'ono aguze matiriyo n'okugenda eri okukima bino ebintu bye binaaligaye nti ebyokola bye era ennaku 2 bwe zaggwa nali wange Kalipiro nankubira nanga omusajja ngambye tukole ki tugende maali agireese ne mugaa tewali buzibu nze natandika ekintu kino tulina okigusaba meka babiri nga tugenda bwe twamala otuuka twatuuka ssaawa zaali 11 kuba yali atugambye 8 naye olw'obudde bw'Abannayuganda tetwasobola butuukiriza kati bwe twatuuka ku ssaawa 11 n'atugaa nkooye n'akatuuka era nga n'emmotoka ogiraba eriko akafuufu ng'ekulaga eva lugendo n'atugamba nti ngenda batwala mu Nnongo ayinayo Rogers musulaawo enkya ssaawa ezi saagala bakubira njala mujje buzi tutandike ekintu era enkeera ssaawa zaali 3 ne tuvuga ne tutuuka mu maka g'oyo omusajja oli takolera nti oba ayina nti ebbali gy'akolera nga bw'ozze mu maka wano n'oli akolera wuwe bwe twatuuka ng'atuyingiza nga ebintu by'omukulu weebiri awo mu mbuga nga tutuula ayogera nabo n'agitulagako n'ogitulagako ng'abantu bali awo beebasa abantu abo babiri omwami n'omukyala kuba tosobola kutwala mujinni n'otwala musajja gwokka oba n'otwala mukazi gwokka ono omwami alina okubaako ne mukazi we mwami na mukyala yessebu kiringa nga bwoga nti ngenze eggula mayembe era bw'ogula amayembe olina okugula ejjembe essajja n'ejjembe ekkazi kuba bw'otafuna mukyala bw'oyinza ofuuka nga gwe okolerera oli
kati we yamala otulaga emaali yaffe nga tutuula kati twasooka kwogera na jjembe lino ekkulu linayini controllinga bino nga lyebaza omukulu Kalipiro weebale Saddaaka twagifunye buli kimu kiri matiribona nti kaakati wandyetaaze okwogerako n'abantu bo nti era ng'omuntu of course neetaaga okwogera nabo gali amajinni ulira omukulu ng'ayogera n'amajinni ge ekkazi nga lyogera n'essajja nga lyogera ulira ng'omukulu oli abagamba nti oyo gwe mugenda okukolera so si nti tubaleese kubeera wano nedda mugenda genda n'oyo nti ffe tetulina buzibu ebyaffe twakoze eki twabifunye kati nga omukulu oli abuuza Kalipiro nti ebintu bino oyagala bitwalanga bwe biri nga muntu oba bikyusibwe kati muganda wange nga naawe ne bw'obeera gwe omuntu gw'otagendaga nti leero n'akyakalirako mwanjanywa leero ogenda kyakalirako owa nga tosobola twala ki majini gano nga gali mu bantu nga galina kyusibwa gadde mu gundi entuufu fomati endala mpulira era nekikolebwa nga ffenna weetuli bwe baamala ogakyusa nga batuyita era nga tudda munda kuba bwe twafuluma mu kukyusa gundi eno ffenna noono omukulu naye yafuluma kuba twalimu abantu abo basatu then bino nga byebyokutaano bataano nze ne Kalipiro n'oli omukulu nannyini kintu ne bino ebibiri kati we yamaliriza nga batuyita nga tudda munda bwe twaddayo twali tugenze n'ensawo ssebo kuba twali tulina kugenda n'amajja nga bakwata ensawo bagikwasa Kalipiro ng'ajaaza nti mulimu ekirimu nti nedda nga bamugamba kaakati kwata ebintu byo teeka muli tuma ng'akwatagana amayembe emijini gye bamaze okyusa ng'atuuza muli ng'ayogereramu ebigambo bye nga bwe baali bakoze eki nga bwe baali bamugambye olwamala obyogera ng'ensawo agituuzaawo ffenna nga tulaba nga tunyumya ng'ejjembe ekkulu lino nga libuuza mpozi mwakimye eki nti twakimye bugagga nti kati ate mwazze kunyumya bunyumya temukebera bye mwazze kima mukulu nga addamu asumulula ensawo bindulaba ng'amwenya ng'omuntu essanyu lizza amaze otandika olaba kuki ku majja ng'amugamba nti sebo mulimu nti nga bamugamba nti kati otandise ensi ye eyaki bo baaziyitanga enkiiko 19 nti kati enkiiko 19 y'entandikwa y'obugagga nga bw'ogamba nti mu lubaale babala ennaku 9 nti ezandawula ziba ennaku 9 nti omukyalo ogenda kufuna olubuto ziba ennaku 9 kati ziri zaali enkiiko 19 bwe zaayogerwa kati olwamaliriza ng'eyo yonna tetunatuukayo biri ebintu bwe twabirabako naffe kale olwogga nti nze ndimu omutima kale oga nti navaako neetamwa buli kimu mu mbeera gye nayitamu emabega Abudu tosobola kulaba kintu kitalina maaso kitalina nnyindo kitalina mimwa kitalina matu ng'eddoboozi liva wa n'otatya yes eno sitole nga bwe ndi mugikunyumiza bwenti kyemmanyi bw'obanga oli wiringi ng'osazeewo amazima gonna tugenda gajjayo tugenda tambula paka ku siini tuyingire olabe buli kimu kyonna okakase nti Kalipiro byayogera ye bw'aba akakasa nti kituufu baamutuma abafu n'abaleeta agenda tutwala eri gye yabajja yabasaza atya booda bwe yabaleeta e Uganda yabatuusizaawa tuli wano bamuwadde emijini gye kati bamuwadde emijini gye mu kufuluma ejjembe lino ekkulu erituwangidde bino ligamba Kalipiro nti mukulu otwala ensawo eyo naye tokkirizibwa kugibikulira mu kubo nga tonagituusa weeyina kuwummulira wogenda kutandikanga kufukamira nti bakama bange kati musimbule muleete owulira ye terms and what and condition Kalipiro yakuba bukubi kigere ng'omuntu afunye essaju
yayitamu buyisi neeze kino nasigala nkiwulidde. Kati tutuuka ng'ogenda tuuka Bombo Kalule emotoka neyabika omupiira ogw'emabega nga tulina kukola kuteekako spray omulala tujjeko guno tuteekeko omulala. Pozi ono wangambye omwami yali luddawa? Ali Nakaseke. Yessebo. Kaakati Kalipo yagalula bugaluzi mukono bwati nampisaako omukono n'akwata bbaaga najjamu emitwalo eki namutunuulira bwe nti nenyeenya omutwe. Anajjamu gyaki agenda kugundi ku makanika bajjeko guno omupiira bateekeko omulala nga bamugambe tazijjamu. Bamugamba kino nkyogera nkiddamu takwata mu nsawo nga tenatuusibwa bwagenda kutandika nti kati wano weewammwe. Tulira ajjamu ssente olwamala ozijjamu n'agenda ne batereeza emmotoka. Kati aba yakasimbula muganda ye tubadde eri ekigambo kye bagambye tokiwulidde nti ekyaki nti bagambye tokwata mu nsawo nga tonna batuusa nsawo ne balina kunywerera nti gano ge maka gammwe. Kalipo yayanziramu ekigambo kunze naawe zaani nga ne bw'oba ggwe tosobola kuddamu kwogera kigambo kirala. Agaggawaddemu ng'amaze okugaggawalamu alaba afunye. Tulira kati twatuukira ewuwe emmotoka n'esigala wabweru n'ensawo yaffe eri erimu emaali yaffe ne tuyingira mu nju n'andaga ewuwe ng'amazima muli tosaateekamu kintu omukazi n'atakolaki n'atabira kubanga tebyalina kumanyibwa muntu mulala wawakaawe nga bintu biri nga tuvugawo tutuuka ku 7 wa Gayaza. Tusooka tufuna ennyumba awo yali ya mitwalo 88. Kati ennyumba gye twafuna oli omukyala yali musiraamu oba kiki ekyamugira mukadde ako n'atuddiza ssente nga tumuwadde emyezi egi n'akwalaze n'agamba sikyabawadde ennyumba. Buzibu ki tetwamanya wabula kasita twayingira ne tuleeta bbaaga yekyusizaawo ne lisiiti yali tanagikola n'agamba omwana tokola lisiiti ssente zibaddizi ne batuddiza ssente ne tuddamu twasala busazi bwe tuti waliwo ekikampuni kiri awo bw'oba ogenda booti ng'oyisiza kaamwesi n'oyambukamu booti kati kasozi awo waliwo amayumba agaaliwo gaali ga mitwalo 7 twasanga ndowooza mwalimu bavubuka mukazi kasita twatuko natugamba mulimu abavubuka babadde babeeramu naye baagenda ebintu byabwe mwebiri ffe ne tumugajjamu ebintu byabwe ffe tuyingire n'abuuza ku mwennaani agenda obbeeramu kati ye yawaayo nze ngaera nga bwali mukumbika nti nze nafa yawaayo nze era nange nali siina kyakkola ng'okkiriza nenzikiriza ne nga nze ngenda baddeyo era n'ennamba omukyala landiredi yatwala yange era ne tugula ebintu twagula kapeti ne tugula kateni ne tuteeka mu nnyumba n'akabaafu kubuzaabuza bwe twamala oteeka mu nju n'ebbaaga yaffe ne tuleeta ne tutuuzaamu. Kati omukulu essaawa etuuka aggyemu ziri ssente ezibadde zisigaddemu azijjamu amala ozijjamu kuba ekiragiro kyali nti kasita ojjamu ddamu otume okitegeera ng'ajjamu ng'atuma naye nze mu kutuma saaliwo nali wabweru yabikola yekka kubanga ne wano mu lasiti twatuka ku tayimu eyobbiraba mu gundi yaabwe kuba babireeta biri bwereere oli yali alina obbirabako nga ye nze nalaba luvannyuma nga bamaze okukola ki obyambaza yatuma we yamala otuma ndowooza mu dakiika 3 ge baalinga bamuwadde nalaba nga tewali nkyukakyuka owulira nga tewali nkyukakyuka pulira nga mpita nga mbolwayi emaali nga tewali pulaani gezi konze naggambye ekigambo kye wanzizeemu kyekyo kati nkuddemu ki nga ngamba tukubire omusajja konze sooka olindemu oddemu ogezeeko olabe twatuula paka saa ndowooza 11 tulinda gezi pulaani nye nga tukwata essimu tukubira musajja tulira bwe twamukubira
ng'abuuza waliwo ensobi yonna ekoleddwa ng'oli agaana edda tewali nsobi gye tukoze nti ani agaana Kalipiro ye yagaana naye nga nze nkimanyi yakoze ensobi nga mugamba omusajja wandimubuulidde amazima nga naawe oyogera nnyo ekikulu sirika ekirungi nnyo kitundu tezaali zange zaali za Kalipiromaani olunaku olusooka nga luggwa olwokubiri olwokusatu kati olunaku olwokuna omusajja ngamba pulogulaamu ki omusajja waliwo ekitambula oba tewali kitambula ne mugamba omusajja tewali kitambula lwa nsonga nze namubuulira amazima kuba nze natwala oli namugaa ekituufu kyali bweki ne bwekiti naŋŋamba ye nti naŋŋamba yogera naye akwate emaali agikole ki agizze tutereeze ensobi eriwo namugaa gwe mwegambire kuba nze siina buyinza bulagira oli ku kintu kye yeyakyeteereddemu ssente kati ye yalina okulumwa adde akole ki akitereeze nga nali ndi awo Kalipiro nga omusajja ngambye ntwale ebintu konze obyagaza ki bitwala atereeze ekintu osobole okufuna kyobadde okola ki kyobadde onoonya nga ngamba sigenda bivuga bitwalayo ngenda bisigaza n'emputu y'Abannayuganda tulira kaakati kyatwala wiikisi 2 omusajja mwena addamu era nankwe nangamba Eddie ensonga za Kalipiro lwaki alina emputtu nanga kati ebyo ebintu bwe binaakyuka bitandika okukola ensobi anajja nnoonya konze kyotera si nze nannyini bintu namuleeta afune ate nange andabe ng'omuntu enkeera yankubira naŋŋamba nze ndi mu kujja mu Kampala ndagirire ewa Kalipiro nze nzije nkime ebyo ebintu bw'aba tayagala bikomyawo tubitereeze Kalipiro ndowooza n'amala ne yeekuba mu mutima n'abiteeka mu mmotoka n'abivuga ng'ogenda tuuka waliwo akatundu awo ng'ogenda tuuka mu Bbomba awo alinawo edduuka ly'ebyamasannyalaze oyo omusajja era we yamusanga n'akwata bbaaga n'agimuweereza omusajja n'amugamba saagala osigale mabega vuga mmotoka yo oba tuvuge eyange tudde eri ku siini tutereeze ensonga zino odde n'ebintu byo saagala onneevume mu mutima nti oba nze nakubba nti oba omwana gwe waleeta yakola ki yanziba nti kati ebyo byonna nga tebinaba kubaawo mu gundi ebyo Kalipiro nga Kalipiro aliko amaanyi g'ayina gali mu ye nga ye amaanyi kyaga bulijjo oba amaanyi gonna basala masala omuntu osooka okubaako n'aga bulijjo n'ate n'obaako n'amaanyi amasale nga bakusaze busazi nti ki ne bakuteekamu eddagala ne bakuteekamu omuti nti Abuddu agenda kusonga bwati mwene essimu ezikire ng'ate kisobola okukolebwa kati nga biri ebintu omusajja bwe yamala obituusa okukebera okukwenga ye kwe kuzuula kino Kalipiro kyali nti tosobola kuleeta mukyala waka omukulu n'omugattako omulala kitegeeza kuba n'ababiri kuliko alina okutya munne omukyala muto yes Kalipiro yalina amayembe amalala ewakaawe yali agamanyi oba yali tagamanyi yali agamanyi kuba gaava Tanzania tulira kati nga gano agoono tegasobola kukwatagana na gano either gano okuvaawo gano gajje gakole Kalipiro olwakitegeera n'agaana okugyawo bino ebibye n'agaana obijjawo olw'okuba nti yali amanyi nti abiina ate bino n'abizzaayo naye ng'amaanyi ga bino mangi ku ga bino era akadde ako yasiraanamukko olw'ensonga ya bino kuba yali amaze obyeyanjulamu nti nze gundi mugenda kukolera nze ng'era birina omutambulirako era mu bbanga tono Kalipiro alina ebbala gye yalimu awo ku 6 we byamukubira nga bimugaana okuddamu obbeera mu bbala 8 nti bo ssente tebagenda kukolanga nga ye bwakyakala eri abeeko kyalaga
kino nkikubuulira ne bw'obuuza Kalipira akayumba bwe kati takayina. Tajirina naye nga amamotoka agayina, amayumba asula mu gabbeeyi naye nga gampangisa. Bwe nagezaako omugala ne mugaa nti Kalipira kino nakyo yalina miliyoni z'alyana mu 2. Ne mugamba waliwo ennyumba gye baali batunda obukadde bwali 3 ng'etudde 5 ku 10 nga kisenge ddiiro na store. Mugaa ya miliyoni 3. Ne bwe bawaka 2 osoba sasula balance mpola. Yaŋŋambye ebyo tebiza magoba ngenda kugula Uber. Zibeere ku kkubo nalinda Uber za Kalipira ku kkubo zambula. Omuzimu gw'obwavu Guli mu ye. Kati ate sina muzimu gwa bwavu. Nti eddagala lye baamusala obugagga bwa Kalipira obukoma ku ye. Bwafa bikoma awo. Talina mwana gwagenda alekera bya busikaali. Azizaayo ebintu. Azizaayo ebintu. Mu kuzaayo ebintu Kalipira bamwegayiridde ebbanga lyonna agenda atereeza ensonga ze yagaana. Kati ate tuddamu okuwulira mu mawulire nga Kalipira agamba nti abaana abaamuwerekera okugenda okukima emijini gino ebiri buli eyamuwerekera bagenda banogoka omu ku omu. Kati wenjagalira aveeyo ajje alage abaana be abaamuwerekera okugenda okukima emijini gye gye baali bamuwangira okufuna obugagga baali bameka, baagijjawa, bwe baagireeta okutuuka ku booda mu kugisaza baagisaza batya, kubanga biri ebintu bwoba obireeta sebo bajjanga abantu era nabo baba n'ebibaliya byabwe oba byewandiga nti kino eno endagamuntu yagundi olina obbasasulira ku booda obbasaza